Okumupira gw'okuddingana wakati wa ttiimu ya Bulemeezi ne Mawokota okubaawo bana Bulemeezi bakubiriziddwa okwewa ku kisaawe Kasana mu bungi okuwagira ttiimu yaabwe. Akulya mupiira wano goolu number 1. Kino kikoledde ssentebe w'olukiiko oludukanya ttiimu eno wasotaddewo ku mukolo munaayamizannyo Frank Muteraga wabadde asiima abazannyi ba ttiimu eno olw'okuwangula buweekula. Lwakkanga awo ne bannabulemezi bonna okwebaza mwami Muteraga Frank olw'okusanga Bulemeezi nti yali etubidde n'ateekamu amaanyi ate era nejjayo obuwanguzi. Njagala kumwebaza nti bye yeeyama byonna bituukiriza bulungi era mbasuubiza nti ng'ate banatuuka ne basobola okunjigiramu Mawokota ate kijja kuyitirira era emisala nja okugyongerako era nga bwe nabasuubiza ne wakati era nzize kubongerako ate era nkowoola bannabulemeezi mwenna mujje muwagire. Bulemeezi egenda kutuuka ne Mawokota ku Mande ya Ssabbiiti ejja ng'ate omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa Buddu ne Gomba. Ate kampuni ya 40 zigenda okwetaba mu mpaka eza Road to Anfield ez'omwaka guno ezigenda okuzanyibwa ku lw'omukaaga luno. Empaka zino zigenda kuzanyibwa ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium era Steve McManaman eyazanyirako Liverpool yagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno. So ku Saturday tuli ready tugenda KCCA grounds. Technical team ya Edgar zebagambye amateeka ennyonnyodde amateeka ge tugenda okugoberera era nga tubadde wano ne ba representatives aba companies abakoze draws era aba witnesses nti ekintu kikoze kibadde free and fair. So tusaba abantu bonna companies zonna zijje zisanyuke naffe naye abantu bonna abagala okuengaginga mu tournament eno, our family members, our staff bajje. Ttiimu egenda okuwangula empaka zino egenda kutwalibwa e Bungereza okulambula ekisaawe kya ttiimu ya Liverpool ekya Anfield. Nga tugenzeeko mu